okuzza obujja enkaala z'abalonzi kukuta olunaku olwokubiri okwetooloola eggwanga lyonna. E Masaka mu bifo ebyenjawulo bye tutuuseemu tusanze abazze okwekebera mu buli kifo tebannaba kuwera 20. Mu muluka gwa Kimaanya mu kibuga Masaka abantu batuuse mu kifo mwe balina okwekennenyeza enkaala z'abalonzi. Abakola ku mulimu guno ne babategeeza nga netiwaaka bwe zaabuze baddeyo banadde enkya. Abantu batandise okujja neera nga buli ajja kuwoleza netiwaaka bukola bwe bati ebipande byennyini bigwa kwegana osanga ebintu tibiwa maanyi. Problem eri ku network akuba tukyali batono kikituyambye okuba nti kati batukolako mu budde naye nga kansubire nti gye bujja kijja kuba kirungi. Kati ne ndowooza nti ekintu ekyo bandikirongoosezaamu nekibeera nti ebintu ebyo bitereera kubanga abantu tukyali abajja mpola mpola naye kati bwe banagenda okweyongera ne batuuka nga 100, 200, 3 ojja kwesanga nga abantu bakayanira wano babeera bafuna obuzibu wano. Mu bitundu ebirala abatuuze beemulugunyiza olw'obutabeerawo bwino wa kinkumu kubanga bo tebaasoma nga tebasobola kuwandiika era kye bakoze kwe kuddira bayiro ne bagisiga ku ngalo ne balyoka bateeka ekinkumu ku mpapula. Mpaka lwe tufunye amagezi g'okuwandiikako ogundi era tekitanatuuka. Tuddidde ekkalaamu tukuuta bukuusi bwe tuti. Kale bintu ate nga buno obuyola jjukira tibutambula bulungi n'ebigundi kyetaaga kiri kyennyini kyekibumalayo. Gombola ya Nnyendo Mukungwe mu muluka gwa Nnyendo amasannyalaze tegabaddeeko era buli obwedda ajja nga bamutegeeza akomewo olunaku olulala nga gakomyewo. Kati abadde ngambye nfune mulekere details zange bagenda zikeberamu abadde aliko wala ate nga amasannyalaze tekuli. Nangamba nzije enkya bajja kuba bankebedde bulungi. Amasannyalaze mu bitundu bya Uganda bingi tegabbalirwe gavaako bwe gaddako. Kati waliwo gye bagenze okutereereza enkalala gye baatadde generator tewali. Kitegeeza nti omulimu ogwo gwesigamye ku kubaako oba butabaako bw'amasannyalaze. Ono ayagala waakiri enteekateeka eno eggyibwe ku miruka eddizibwe ku byalo okusobozesa abantu okugyenyigiramu awatali kutambula ngendo. Naye bw'ozza ku kyalo amanya ekyalo kyange kikolwako ddi ntunaku bwe ruti tasuubirayo bantu bangi basusikiridde ajja kgenda bamukoleko. Akulira ebyokulonda mu kitundu kino Apollo Musinguzi ku lukomo lw'essimu akakasizza nti ddala kituufu waliwo ebitatambudde bulungi mu nnaku zino ezisoose nga bali mu kusala magezi buli kimu kitereere. Kati tubadde mu meeting ntusalamu tukole program ne LC1 tubeere tugenda mu area village per village ate tubeere ku waliwo ebitundu ebirala bitalina network bulungi but tugende ku network weri. Kati we twogerera ng'ebula ennaku 18 enteekateeka y'okuzza obujja enkaala z'abalonzi okukomekkerezebwa.